Diana Namukwaya y'omu ku bayimbi abazze okuyimbira ku Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero. BBS Fayina bibadde live, mwababirabye bibadde live ku Telefayina. Abayimbi bangi nnyo abawaddeyo obudde bwabwe okujja okuyimbira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Wow, naye nga Spice Wanji buuza kuba tulaba. batulamu enamba abuuzaako amanya n'eddoboozi Spice Diana Namukwaya ow'Embogo Omuganda. Obulamu bugamba ki? Bulamu bulungi. Sooka otambulemu Kongo Omuganda Spice tulabe. Katuve mu interview nyimirire ntambula. Hey. Spice yeddira Mbogo. Yes. Ozaalibwa wa? Nzaalibwa Masaka. Masaka baatufuukira obuzibu. Era muli babonaabona. Mu kika kyammwe kyonna kyonna guwavaayo omuyimbi. Bagamba ne bajjajjange abayimbako edda. Baakubanga engoma eŋŋanda. Bwe baŋŋamba. So Spice Namukwaya omwana yeddira Embogo akabbiro. Akabbiro Luyiira. Mb'omubalankute. Ndeka. Anyway, leero birthday ya Ssaabasajja Kabaka. Yes. And owaddeyo obudde bwo. Of course. Kitegeeza ki? Kabaka wange musamu ekitiibwa era I'm so honored okuba nga mbeera ku mukolo guno omunene nga tukuza amazaalibwa ge. Kitegeeza so much gyendi okuba nga ndi part of this event era ndi so honored nangenda waayo service yange ng'omuyimbi. BBS bwe yakuyise negamba jangu oyimbire Ssaabasajja Kabaka naye ng'osinziira ku mayengo ga Telefayina oweereze eddoboozi lyo. Kyakutwalidde budde ki okukirowoozaako? Gwe nno mpita nnyo nnyabo. Sisobola kukirowoozaako yadde n'omulundi n'ogumu kubanga kitegeeza ky'amaanyi. Tuli bangi nnyo abayimbi naye mba nga nze omu ku balondeddwa. It's a blessing to me era nkisaamu ekitiibwa. Kyova olaba ndi wano. Yesebo. Biki ebyo ebimu by'oyinza ogamba memories zo z'okula ezimu ku ezo z'otyerabira mu bulamu bwa Kabaka? Kabaka waffe akoledde ebintu bingi eggwanga ne mu biseera bino ebya corona I've seen nga kingdom yonna batuwaddeyo kasente okubaako bekayamba mu mbeera eno. Bintu bingi byazaakola byenze mpulira ng'omuntu akula nga ndi mwana muto. Bintu bingi nnyo ate nga Kabaka waffe simuulyangako kintu kikyafu yadde ate nga wewaawo nina byempuliddeko mu kingdoms endala. So I'm so proud to be a Muganda nga natukiikirira Kabaka waffe is a very very good example. Ng'ogyeko okuyita mu ddoboozi ng'oyimba Spice ki ekyo kye wandyagadde okugamba Kabaka nga toyise mu luyimba? Mwagaliza amazaalibwa amalungi era musabira buwangazi Ssaabasajja waffe awangaale ebbanga lyonna. Tumwagala nnyo ng'Abaganda era basigale mu maaso ng'akola n'omutima ogwo omulungi ogw'obugabi n'okwagaliza. Tumwagala nnyo. Singa ofuna omukisa gumu bwe guti n'osinkana Maama Nnaabagereka wali eri ne Ssaabasajja, mpayo akagambo ke wandisoose okwagala ogamba Maama Nnaabagereka nga kava ku eri Spice? Ekisokera ddala ebigambo byandimbuze sibira nti nandyogedde ekigambo. Ayiseya olw'essanyu kyemmanyi ebigambo byandisoose ne bimbula naye nandibagambye nti mukisa mulungi nnyo okuba nga mbasinkana kuba mukisa nantalabika era nandyagadde byebimu ku bintu byenjagala okukola nga sinnafa afuna omukisa mbalabeko face to face mbeyanjulire bannange tomanyi feeling eyo bannange. Spice osuubira Kabaka akumanyi? Osuubira luyimba ki Kabaka lwayinza okuba nga ayagala olwa Spice? Tusuubira busuubizi. Simanyi, sinja kulimba oba bagikoona. Simanyi sinza kulimba naye nyimbyeko waliwo omulundi gwe nayimbako mu kivulu kyaffe ekibeera ekinene ekya Telefayina naye nga nalinga mulengera waali nayimba mu time ennungi ng'olwedde waali. So simanyi oba munanga mmanyi ng'omuntu oba ng'omuyimbi, I don't know but I wish amanyi nti nange gyendi. What's that one thing you love about our king? Kiki osinga ng'ogyeko gamba nti okay, he has a good heart, he's a serving king, naye bwe tujjanga abavubuka biki ebyo by'oyinza okugamba nti I love this about him, I love this about him? Like I've told you, simuwulirangako kintu kikyamu ate nga naye abaddeko omuvubuka ngaffe naye towulirangako anything kyakoze ekiswaza oba ng'abavubuka eyo kavubuka stage babeeramu
nobeera misled by, you know, ate ng'ali mu bitiibwa bingi akulidde mu bitiibwa sikiwuliranga nako. So I think it's a very good example. It's been a very good example eri abavubuka kyokka n'akula nga talina wadde mivuyo gy'abaddemu ng'omuvubuka, you know. Yeah, I'm so proud of him. Yeah, kyemwagalako nti afubye okukuuma ekitiibwa ekikye ng'omuntu wamu ate ne Buganda yonna. It's been a very good example. Singa Spice akula n'atuuka mu myaka nga 4, Spice ne bagamba londayo ekifo kimu mu bwa minisita bwa Buganda kiwandyagadde obeere oweekitiibwa Namukwaya, walina ne office ki nga bakuwadde mu Buganda, londamu ekifo kyonna kyoyagala. Katikkiro asobola omukyala. Prime Minister? I think Prime Minister, I think kisoboka. Yeah, I would be. Oba mu by'empisa eyo. Minisita akwasaganya ebyempisa mu Buganda. N'ebyensimbi tebyandikoze bubi. Lwaki si bya ttaka? Ndi muntu ali trustworthy, I believe. Naddala when it comes to handling money. Eby'ettaka, era mba nsobola okuyitayo eyo, byonna oba osobola bikwasaganya. Kyonna anyway kyandize. Olina oluyimba lw'engoma eŋŋanda lwonna Spice? Not really. Not really. Sinayo oluyimba lwa ngoma nganda. It's in one of my plans. Yeah, I want to do a song mu ngoma eŋŋanda. Ndoza emu ku beesina nabakola. Okay. Yimbirayo Ssaabasajja Kabaka akayimba konna. Best friend wange, oli waddala, oli mukwano gwaffe Kabaka, oli waddala nnyo. Amazina amaganda go gamanyi. Gezaako. Spice nyenyamu katono tulabe. Amaganda goka. Nyabo naye kale tugendera awo. Alan Cross gemanya misansam tobaawo. Celebrity Track. Subscribe.